Nako olwaliwo tugenda okubanga tutambula yenze Kabyanzo era nga okusinga amakanda ngenda gakuba ku kivvulu ekyabaddewo nako olwokutaano ekyatumwa ataakulaba. Ngenda kukulaga kwebyo ebyabaddewo, of course bayimbi bangi bayimbye, so mu kitundu kyaffe ekyokubiri ngenda kubanga nkulaga ebimu ku ebyo ebyabaddewo. Of course olw'obudde tebisobola sobola bimalayo naye bisingawo ojja bisanga ku mukutu ogwa Kabyanzo Media. Naye ekivvulu kino ekyataakulaba ekyabadde ku Sheraton Gardens kyategekebwa oba kyawumibwamu omutwe bakama baffe aba UCC abatwala ebyempuliziganya, and of course mutegesi w'ebivvulu Juma Balunywa Promotions n'atambuza enteekateeka eno. Yeesigamizibwa ku musingi ogw'okuyambako abayimbi okuli Ssaalongo Dani Mugula ate era kosa n'omukyala Hadija Namale ataasobodde kuyimba olw'okuba nti nno yabadde mulwadde. Era Katapulu nja kusaba onteereyoko minisita awo Minisita Kasule Lumumba nga nange bwe mbabuulira ezimu ku nsonga nga naye okusobola okulaba omukyala oyo Hadija Namale. Mu bayimbi bano abaabaddewo bw'ogeraageranya ku bayimbi abaliwo abalamu, omukyala ono Hadija Namale bwe mba seerimbye ye yabasooka mu kisaawe ky'okuyimba. Oluyimba lwa Bossa yalufulumya yali 65 awo ebiseera ebyo 65 wakati awo we yafulumiza olwo oluyimba olwa Bossa, ate bodda ku saidi ya Kadonka Ssaalongo Dani Mugula. In fact bombi nga bwe babasiimye kubanga Ssaalongo Dani Mugula bamuyiyemu emmotoka empya ku kapyata. Emmotoka kapyata ate ne bagamba bagenda muteramu amafuta mwaka mulamba, emmotoka nga bagikola service mwaka mulamba nga ye ogugwe gwa kuvuga. Oyo Ssaalongo Dani Mugula. Teepu esooka bisebe tebyali bya teepu. Ejjinja erisooka alifulumya 1968. Oluyimba lwe kwaliko ennyimba ng'enkomerero ate era ze nnyimba ze yatandika nazo Ssaalongo Dani Mugula. So kyabadde kino okusiima abakulu abo era ne minisita Justin Kasule Lumumba nga ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga za ICT oba ensonga ez'amawulire ne tekinologiya ate era kw'ossa n'okuluŋŋamya eggwanga. Yabaddewo ng'agenyi omukulu n'asobola okubanga aweesa omukolo ekitiibwa, ate naye yeeraze nga music yo amuyimba kubanga yayimbyemu oluyimba lwa Prosi Nabigumira, n'ayimbamu oluyimba lwa Fiina olw'omugenzi Kiwanuka Fred ne Zaitun Nambawa, n'ayimbamu ne Obangayina atali ono wa Honorable Rachel Magoola naye Obangayina version. Wali ebanga mazadde neze nga kulungutana omwoyo fudde meme kugalwa kwagala abalungi kwebonyawonya naye atakimanya aliyitegende yaye nga fudde nze mulina kulowooza nfuna emirembe nga byenjako ganya okulosisingaba ekintu ekituusiza mu poyinti embi ekintu ekyobutamanya omukwano kiruka eyali eyayirikula obweyirimuzi labalaba bwenyimanya bakawombo nakwongerekedda onane minisita wambudde empaka zino banaye njagala mumbulire yayimba akayimba kano katubuliranga nnyo nga tusoma mu siniya. Omuwala yaveeri n'akwana omulenzi yakwana omuwala n'amugamba ajja mugulira essaawa. Omuwala n'amugamba tongulira ssaawa kiri ngulira obukumu essaawa yo nnina. Ani yakawulirako ako? Ani yakayimba? Kankayimbe kale ojja kujjukira. Ngenda kugyawo akagundi katine nja kubuulira essaawa weeyagala ku ssomero naawe bakuteeye. Mwati togula ssaawa wakirigula obukomo ssaawa yo nnina. Abaana buli omu azze kuwulira kye yayiga
yeah, so ekintu kyabadde kisufu nnyo ate era mu kivulu ekyo kyennyini abayimbi bakadongo kugambye nti nno bw'ogeraganya ku bayimbi abakadongo ka Musaalongo Dani Mugula ye yabasooka okufulumya bonna abakyaliwo abalamu ntegeeza abalamu ababadde mu kivulu. In fact owetegereza omuyimbi ayinza okubanga eyabadde asembayo nga sijja kugamba asembayo obuto naye kale ayinza okubanga asembayo obuto mu kisaawe ky'okuyimba si mu myaka naye mu kisaawe ky'okuyimba mu bayimbi bano abaddewo abayimbye ayinza okuba omukyalo ono ayimba n'ekibijjigiri kubanga bodda wali nga bwegambye 68 bamisera Segamwenge bajja 69 ba Muzeeyi Matiya Luyima bonna kati bamujja 7 Matiya Luyima Matiya Kakumirizi bonna bali awo Mwami Sebata ayingira 8 nga gitandika in fact 8 yiwafulumiza kakati bojja ku bano bawire Mukaabya nabo ba mu 87 Basese Kasole Junior 87 bw'otunuulira nani gwe nerabidde Matiya Kakumirizi mwogedde ba mu 7 mu so olaba range eyo nti ate nojja n'osanga ba Dr. Sebale ba mu 9 ba Justin Namutume bonna ba mu 9 awo bw'otuuka eno ku muzeeyi wange Gerald Kiweewa ba mu 9 okitegeera bw'otunuulira Walukaga bonna bali mu range eyo 9 awo 9 bano bamalagala ba mu 9 so olabanga range era ddala yabadde etuukira ddala ku mulamwa ogugamba nti ataakula kuba ndowooza omukyalo ono yekka ayimba n'ekibijjigirira kuba erinnya livudde mutwe yekka ayinza okuba nga yakuloosingako mu 2000 naye abasigadde bonna babadde nga ng'ekisaawe ky'okuyimba bakirwiriddemu ddala. Muzeeyi Minsuseera Segamwenge oyo mujja mulaba wali mu katundu ak'okubiri lwaki ono mwogerako Segamwenge ne bayimbi banne abasinga gwe mulundi gwe basoose okumulabako ng'ayimba ku siteegi bayimbi banne benjogeddeko mu myaka egyo naddala bano abatandika nga mu 9 balabika tebamulabako ng'ayimba ku stage kuba ye ekintu ky'ebivulu ye yali yakigaana nga yeeberera mirimu gye so gyabadde sanyudde nnyo okulaba nti nno omwami Segamwenge akomawo ku siteegi oluvannyuma lw'ebbanga erisoba emyaka nga 30 nga talinnya ku stage so nakyo kyabadde kisufu nnyo nnyini ddala. Balina n'ekintu ekirala kye baakoze abayimbi bano bagezezzaako tusiigira ekifaananyi okulaga ennyimba abasobola okukwata entambi oba vidiyo ne bakiraga wali n'abamu nga bwe performinga ng'edda ku stage nga mu oluyimba lwa Makagese ekitundu ky'Abadongo Mwefuge iziti namba 7 nerabidde oba kiri kitundu namba meka nino olaba nga bajja ekifaananyi koloneri ng'azannya oluyimba olwa Kayanda Wire Mukaabya era naye najjayo ekifaananyi ekyo ate era n'oluyimba olw'obwavu era najjayo ekifaananyi ekyo Celeste Kasule Junior mu luyimba olwa Musawo naye najjayo ekifaananyi nga bwe kyali mu vidiyo ngenda ne Skati Fred Sebale akasimu Fred Sebale era bakikoze Mulasi muluyimba lwa Farm yayimbye oluyimba lwa Farm nirwo bakikoze so olaba nga abayimbi bambi bagezezzaako okujjayo ensonga eyo n'oluyimba mukyala Naggujja nalwo ensonga eyo basobodde okugijjayo. Omukulu Nnyombi Tembo
yaye yatuyimbiddemu yayimba oluyimba lwa jjajja w'abayimbi Christopher Sebadduka n'alaga nti faani nnyo w'abayimbi n'agamba nti enteekateeka eno ekyagendera ddala mu maaso guno gwe gwadde omulundi ogwasoose bagenda kubanga bakikola buli mwaka babeereko n'abayimbi be basiima era ne basaba bannayuganda okubawagira wakati mu kwebaza abo abasobodde okubanga bawagira kasooke nkweko Honorable Nyombi Tembo ng'atuyimbiramu okulaga nti no yadde mukama waffe Ssenkulu wa UCC naye era munnabitone katumunyumirwe. Tata w'abayimbi Christopher Sebadduka eyatuwa akayimba kano bagamba wenyimba mbi ayimbira mbabe mujja kunzikiriza bagamba olekera abaluse kunyuma nange njoyininge baleekyemisi bano nange mbayimbiremu. Awo ye mukulu Honorable Nyombi Tembo akulira ekitongole ekya Uganda Communications Commission UCC. Era by the way ensonga eno kamba jjukize gye yatandikira yali interview Edisendi gye yakola n'Edirisa Musuza Kenzo n'ayogera ebigambo ebitaasanyusa bayimbi ba Kadongo Kamu ne bagamba nti okusinziira ku kye bakoledde ensiike eno ey'Akadongo Kamu bandibadde baasiimibwa. Kenzo gwe balabye ng'akula nga n'abamu abeebuzaako era nga balaga abawa ekitiibwa bo kye balabanga okubatyoboola n'okubayisaamu amaaso. Kati awo Honorable Nyombi Tembo kwe kubayita n'abasisinkana era bino bye bimu ku bibala ebyava mu ekyo. So wali ekibi n'ekirungi we kijja ebizibu ebyagwa ku ssaku ku lunaku lw'embaga ate nze lwenfuna nasula nsanyuka. Oyo yali Abdumulasi mu luyimba olwa Best Man okitegedde. Era mukivulu kino of course ebyokwogerako bingi twalabye mu kitundu ekyokubiri of course mugenda kulaba bingi abatasobodde kulaba n'abasobodde okulaba kambajjukize. Omwami oyo yasunye endongo nga mwami Sebatta amuyise Professor Sensuwa ekimuyisa professor kusuna ndongo eyo yakyovala yasobodde okubanga ekiseera n'ayisunyisako n'ecupa y'omwenge n'akuba omusoga kyayita fulumudu n'akuba sama n'agisunirako ne wansi awo okukakasa nti nno professor mukyo. Era ebyaddala ennyimba ezisinga eza mwami Sebatta yazikubirangamu endongo kwera kale mukoddomi wa mwami Sebatta ako kaama era ng'ogedde. So of course mwami Sebatta yataddewo performance ey'amaanyi. Matia Luyimanga bulijjo ne mukyala maama wange Nakakaawa manyi ate Matia mukulu munnange ate Nakakaawa ate maama wange kale kwegamba ate of course ne Kizito Koloneri
ne bateekawo performance kwega buli kimu. Abayimbi bayimbye bulungi nnyo nnyini ddala. Mwebale nnyo, mwebale ddala kubanga mupromotinga kadongo kamu. Ekirala kyennyongera okusiima kwe kulowooza ku jjajja w'abayimbi Christopher Sebadduka nti mulabye Honorable Nyombi Tembo nga yayimbye oluyimba lwe, ate ne mutabani we Fred Seremba naye n'ayimba oluyimba lwa kitaawe. Christopher Sebadduka.